Byampuna ng'akubye wa mu nju ewaliwo nkuba kyeyo taata we yalya sente ze za myaka 3 egye yamala ebbanga munnange ng'akolera mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ngenda kuba nkulekerako emboozi ye ogende maaso n'okubeera ng'ate ogiwuliriza era nkusaba oggyemu ekyokuyiga gwe wenna enaddala nkuba kyeyo yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza. Naye nga mwasuze mutya mwasibye mutya mujye baliko gyonna gye mutussako engalo mikwano gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbagala nnyo mbagalira ddala mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Amanya enzo Mumbeja Aisha Nasolo nyongera okusaba go wenna ate na subscribe nga mukwano gwange subscribe nga tekaka akadde olimo okubeera ng'ate omissinga out update sakate n'emboozi z'abanno ezineeno nga eno gye ngenda okubeera ng'ate nkulekerako olunaku olwaleero erimu ebyokuyiga bingi nnyo nnyini ddala n'olwekyo tewandyetaaze kubeera ng'ate ogisubwa. Nyongera okujjukiza go wenna eyandyetaaze okubeera ng'ate naawe ojja n'otugabanyizaako ku bulamu bwo bw'oyiseemu munnange banno basobole okubeera ng'ate bajjamu ekyokuyiga saakate naawe eyeetaaga amagezi ag'enjawulo. Enamba yange kweri okwo ku screen yo eri 0741813627 butereevu ku mukutu ogwa WhatsApp ojja tuukira ku nsonga era otunyumize emboozi yo tujja kuba tugireeta waneeno ofune amagezi oba banno munnange bafunemu ate oba oliawo ekyokuyiga. Era nyongera okujjukiza gwe wenayita mbizi w'ebyenjawulo mukwano gwange Haji Mukisa Karim wali ku lulo onaasangibwa wali Bujuuko Mityana Road gwamwetaaze osobola okubeera ng'ate omufuna ku namba ye ey'essimu 0778929141 butereevu ku mukutu ogwa WhatsApp nawe amukubidde direct ojja kuba ate munange omufuna. Kankulekereko emboozi y'omukyalo ono nkusaba omutegera amatu ojjemu ekyokuyiga mukwano gwange. Omumbeja Aisha Nasolo nkulamusiza nnyo maama nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo nenkwebaza nti weebale nnyo okuweereza eggwanga weebale nnyo maama omulimu gw'okola gw'amaanyi weebale okutuusaako abantu amawulire agasobola okubayamba kubajja mu buzibu. Maama nsaba onzikirize w'onaawulira emboozi yange eno mukwano gigabaneko n'abantu abalala nja kweyanza wadde nga tonnakikola neeyanziza nnyo maama neeyanzeege. Amanya gange bampita Nayiga Angela nga ndi mwana nzaalibwa Nsangi ku lw'e Masaka. Ndi mwana wa buwala nazaalibwa ne muganda wange bamuyita Nabukeera Aida. Maama twakulira mu kulaba twakulira mu nnaku. Maama twakulira mu nnaku kubanga maama ffe twakula nga tuli baana nfuuzi nze ne muto wange oyo Nabukeera. Twakula nga tuli wa taata affe omuto. Ne taata oli embeera gye yatuyisanga twakula tugiraba naye nga tulabira ddala nti kyoteeka okuba nga waliwo ekikyamu kubanga taata yatubonyaabonya. Taata yambonyaabonya naddala nze omukulu yali ategerera muto wange. Ekisookera ddala yatuweererako katini ne tutuukako nze nakoma mu kyakutaano muto wange yakoma mu kyakusatu. Naye ng'ekyewuunyisa tubiwulira mu ŋŋambo ng'abantu boogera nti amaka abaana abo ge balimu gaali ga taata waabwe ne maama waabwe n'ebyobugagga byonna nga wakati tuli banaku nga bonoogamba nti tuli banaku naye nga olabira ddala nti amaka ge tulimu g'abantu abandi badde boogerwako ng'abagagga ku kyalo ensanja awo naye nga ffe empiso gye batuyisaamu batuyisanga ndogoyi. Naddala nze kale omuto sijja mmwogerera nnyo nze nga taata mpisanga endogoyi. Nasomako okutuuka mu kyokutaano naye nga nabyo baakusika muguwa bantu kumwogerera omwana wa munno lubega lwaki tomuyamba omwana wa munno taata we yaleka ebyobugagga lwaki tomubeererawo. Kwe kutambulako neetuukako mu kyokutaano. Labi natuuka mu kyokutaano taata n'agamba nti sente ziweddewo ezisigadde zaakuweerera bato bange ababe baazaala. Era nenkyesonyiwa ng'omuntu nenga nti kankole byandagira. Taata yalina edduuka nemugamba nti taata nayiga okubala nteeka mu dduuka at least nkole nange mbeereko ng'omuntu eyalina kitange ne mmange kubanga mbiwulira nga babyogera nti ebintu bino byonna byolimu bya taata wange. Taata n'aŋŋamba nti kyobadde oyagala nga nkwata nga nteeka mu dduuka naye nga mulimu mukyala we naye ng'emirimu gye nkola ku dduuka kuli kwetikka migugu kutwalira bakasitoma bintu tebakasitoma aguza ebintu bingi mbyetike ku mutwe mbimutuusize wagenda tuufu nga byenkola byonna byakubonaabona nze nakolanga emirimu nga nkaaba paka we nagamba taata ne muga taata ndaga gye waziika kitange ne mmange gye mwabaziika. Yampa omuntu ne basuba bukolokolo ne bantwalayo
nengaza buli kizibu kye nafuna nga nagendanga ku malalo ga kitange nenkaaba amaziga nga mpulira ennaku ennyinzi nga bwe ntunula ku muto wange mu butuufu nga bajjula emmere ffe ne batuteeka mu kasitoowa nga enfuuzi nga ne bahouse galwe bayisa bulungiko nitubonaabona netukeesa neŋŋamba nga nsumusemu awo nga mpezezza emyaka gyali emyaka 19 mu kunyigirizibwa nagiweza nentuuka nempita bataata bange babaaliwo nempita ne basenga nembagamba nti senga bataata bannange nkooye okubonyaabonyezebwa ate nga mwe mwennyini mwogera nti ebintu bino taata muwonge byalimu bintu byali bya taata wange kati essaawa zino wano nkooyeewo njagala kunoonya kiddako nange nembakaayekira kati awo nebedda ebbali ne beeteesateesa nti omwana waakiri musalireko oba omwana muwa amakage abaana bawe ebintu byabwe taata olwanyiga nampita nambuuza kiki kyosinga okwagala nemugaa taata kyensinga okwagala saagala kukolera wano saagala kubeera Uganda mpulira ebbanga lyenjimazeemu nga amaanyi gampedde siraba kintwala mu maaso taata naŋŋamba kiki kyosinga okwagala nemugamba nfunira ssente ngobe ku bintu ebinzija mu ggwanga lino nga ŋŋamba nti kale era nga tutandika bigobako nga mpadde mutabani we yabingoberako nga ssente be baziwaayo paka buli kimu kyatuukirira nenva wano nenninnya ennyonyi negenda mu Saudi Arabia bwe natuukayo nakufuna omulimu gwali mulungi kubanga nali yaaya nentandika okukolera ddala ssente nga zitegeerekeka n'engeri gye nali nti nali neesiga taata nakolanga ssente zange nga muweereza nemugaa taata ngeri gye yankolera ekintu kino nenva mu ggwanga kannyongere omumusanyusa ate kannyongere ssente zino ziteeka mu bintu byange byayina alongoose angulire n'ebirala byonna bibeere nga biri mu mikono gye kyenakola nga ntandika kuweereza ssente nga mugamba taata kati essente ziizo sooka oteeke muganda wange mu ssomero ssente taata ziizo kola kino ngulire ettaka awatali waka taata nzimbira ennyumba namaliyo ddala emyaka gyali emyaka 3 nga sikomawo naye nga ssente nzikola nenziweereza taata nga nkubiranga ebifaananyi naŋŋamba kati nakugulidde wano yasooka nanimba nga ngulidde kawukuku lw'entebe nakuba ebifaananyi ennyumba nagimpeereza nempulira nga muli nsanyuse nembeera nga naye muweereza ku ssente nemugaa nti taata guno omwezi leero guno ngukuweereza guno omwezi gugwo ne baganda bange ne bato bange bateeke mu masomero agategeerekeka kuba nali nfuna ssente ddala nga zitegeerekeka munnaye nga nkola emyaka egyo 3 nga mu bufunze mbalirira nti bwe mba nkomyewo wano e Uganda nina bizinesi nina amaka nina buli kimu ngenda okutandikira kubanga nasooka ne mugamba nzimbira ennyumba eyange ey'okusulamu ne mugamba angulire ettaka anzimbira ennyumba emizigo gy'abapangisa taata yandaga nti ettaka aliguze ennyumba zange z'abapangisa azizimbye buli kimu ng'akikola bulungi naye ekyansanyusa ng'ebifaananyi byo byampeereza ebikwatagana ku muto wange ng'alabika bulungi ng'era alabika ne mu ssomero yamuzzaayo ntuuka ekiseera nfuna musajja muzungu nfuna omusajja nga tukwatagana era ng'abaagalana bwe twagalana nga ambuuza ebinkwatako nga mbimubuulira bulungi nnyo nga ngamba tasobola kubeera nange nga tategedde waffe kati tutegeka nampa emyezi 6 ntegeke nkomewo eno nzije ajje n'emikwano gye mutwale alabe waffe kati munange bonakola ebyo nitubeera mu myezi egyo 6 nga tutegeka netutegeka sira nekituuka tubanga buli kimu kye twagala kiwedde nga mmanyi n'okumanya nti n'ewaka ssente ze naweerezaayo taata azimbyewo ennyumba awaka ennyumba endala etagenda kunswaza ku mukolo gwange antuuka ekisera omwami nga musiibula bwe namusiibula nga yampaddeyo emyezi 2 ajje alyoka ajje mu kyala alabe bazadde bange kati nga nkubira muzeeyi wange essimu nga mugaa taata nkomawo ndeeta mikolo nzija tutegeka myezi 2 omwami wange ajjagala kujja kukyalira gwe ninawo gwe nakulandaba gwe neesiga namwesiga mu buli kimu naye taata yanswaza taata yankola ekintu ngenda kukinyumya ngenda kweyabya kubanga we nakoma okwogera nti taata nzija saddamu kufuna simu ya taata saddamu kuwuliza muntu yenna ali kufuku saidi ya taata nembeera nga ndi stuck
nga ne bwennoonya omuntu gwe ngamba nti oba mujje mu nkime oba mu nkime olunaku bwe luti ne bwe luti nga sina muntu yenna gwe nkwasa. Kaakati ntuuka ekiseera ne ngamba kaneetwale kasita wendaga mmanyiiwo nga nennya nnyonyi ntuuka ku kisaawe nkwata migugu gyange nga nvuga paka waka we nali mmanyi. Kutuuka we nali mmanyi taata ndamusangawo, baganda bange nabasangawo. Omuntu eyansanyukira yali omuntu omu, yali muto wange. Muto wange olwansanyukira ne taata n'abanga ajja azze n'ayingira, taata n'asooka n'ayingira mu nju sipiidi ne ngamba taata oba agenze kundeetera kima taata ng'asanyuse nnyo nga ndabanga agenda okugwa eddalu. Naye ng'ekisinza okunnewuisa ennyumba gye nalekawo. Naye nga taata yaŋŋamba yazimba ennyumba egenda okubeerako emikolo gyange. Naye ng'ennyumba gye nalekawo, ennyumba yeeriwo. Nsooka ne mpulira ennaku nga ngenda okuswala. Taata bwe yayingira mu nnyumba yajja n'ekintu kiringa kirabo. Kubanga sijja kugamba nti nakyetegereza. Naye yajja ng'alinga mpa ekirabo bw'ati. Olwampa bw'ati we nakoma okutegeera. Ne nziba amaaso, ne ntandika obulamu obw'okubonaabona. Naye ekyannyamba waaliwo omukyala, yali mukyala muzeeyi awo ku kitundu. Omukyala oyo yaŋŋamba nti kankutwaleko gye bajjanjabira amaaso ojja kubeera bulungi. Kati munaye ng'omukyala nga ntwala nga banzijanjaba nga amaaso gagenda gaterera nga manyi nti mponye. Naye nzikomawo awaka ne ngamba taata muzeeyi ebintu byange biriwa. Ne nkaaba amaziga ne muga taata mpa ebintu byange. Neddayo kati laba awaka bwe nakugamba okuzimba ennyumba egenda okubeerako emikolo gyange. Taata ebintu byange biriwa. Taata yaŋŋamba nti simanyi owalampye mwera oba yaguyita ate simanyi omwera mannyo. Gwowalampa tomumanyi tolina kintu ky'ommanja n'eki. Ate bw'otondeke gy'onookoma gw'olimanyaayo. Taata bwe yayogera ekintu ekyo nze era awo we natandikira. Kubanga nabeera awaka okumala emyezi 2 nga toyinza kugamba nti nze nava ebweru. Nga n'omusajja ne wankubira essimu sizikwata mugambe ki. Nga taata ne sente ze namuwa nti oba mutegeke oba kugula mmere oba kukola kino okulongosa awaka, taata ng'akulandaga nti siinako wadde nusu ekikumi. Kati paka ne mugamba nti taata nfunirayo sente ntonotono waakiri nzireyo gye mbadde. Nzireyo gye mbadde ndeka okubonaabonera nali nkooye okubonaabona kwa wano. Taata nga ngamba sente zitya. Ne mugamba nnyamba nfunire transport nzireyo gye mbadde ebweru. Taata yaŋŋamba nti ntandise omulaba mukamwa muwalamba. Kati bwe musaba sente ezo waliwo omuwala wawaka. Omuwala oli nga yayayuka, omuwala baali bamuyita Lydia. Omuwala nga yayayuka tasula waka, asula mu bidongo, ayagala abasajja ayimiriza ono ayimiriza oli. Kati omuwala nga agenda kakkana mu sente za muzeeyi ng'azibba. Ate bwe yazibbira mu biseera bwe yazibbira, ate nga nange wensabidde taata mpe sente nzireyo ebweru. Taata bwe yanoonya sente ze nga taziraba. Amazima ga Katonda taata yambonyaabonya. Taata yalowooza nti nze natwala sente ze. Omusajja n'andyoka andisa akakanja n'ansitula n'ankwata n'ankuba mu kkomera. Naye nga taata ansiba nga sente zange zimutokomokeddeko mpitirivu. Nakola emyaka 3 nga sente zonna ziweereza muzeeyi. Bannaye kino kibeere eri abaana bonna abali ebweru. Kola sente zo oziweereza omuntu gwe weesiga. Oba kola sente zo zeeterekere osobole okudda wano e Uganda. Osobole okudda wano nga weekolera bibyo. Abantu tebeesigika kubanga nze nesiga jjulu muzeeyi naye muzeeyi yanswaza, muzeeyi yambonyaabonya. Kubanga bw'amala okunsiba mu kkomera yansuula eyo ekyannyamba teyalondoola. Ne batuuka ekiseera ku poliisi ne banta. Bwe naddayo awaka yange byajjambi yangamba tojja kubeera wano ewange. N'entambula nze n'ensinga simanyi gye ndaga wabula nga waliwo maama wange gwe bandagirira. Naye nga maama oyo yalinga abeera mu kibuga muno Kampala. Naye nga sina we ntandikira nti oba ngenda kumunoonya wano. Naye paka bwe naguma ne ngamba nti nedda. Kanviire muzeeyi ono kantambula bantambuza bigere. Paka we ndizuula maama wange oyo kwe baŋŋamba. Kubanga baali bandagirira ng'abeera Nateete mu kigagga ng'eri erinnya nalikwata. Kakati ntangamba kankwata obugoye wange butono ntambule era natambuza ebigere okuva ensangi n'entambula mpola mpola. Naye obudde bwagenda ne bunzibirako ku kkubo. Kati obudde buziba nsanga omusajja ng'apaakinze wabbali naye ng'alinga emmotoka ye emufuddeko. Ng'alina amasimu g'akuba ng'alaga nti alina makanika gw'akola kigwayita. Kakati omusajja ng'ampita ng'angamba nti muwala gwe omwana omuto kye kikutambuza amatumbi budde ate ng'olabika otambuza bigere. Ate olabika ova wala ate n'ogyolabika wala.
Musajja ne mugamba nti ate onfaayo nja kutuuka. N'angamba nti nedda olaga wa? Kwanze ngenda na taata mu kigagga. N'angamba okyali wala. Obudde buzibye. Makanika wuno anaatera okutuuka ate ekintu kyagenda okukanikamu mu mmotoka yange kitono. Gumiikiriza ajje ojja kufuna obuzibu mu kkubo. Gumiikiriza ajje emmotoka ateekemu akantu akafuddemu. Ngenda kukutwalako nja kutuusa na taata mu kigagga nze mmanyiyo. Munnaye nga neesiga musajja. Musajja namutunuulira alina sapule mu bulago. Kulabedde nti omusajja waabwe bunaanyizibwa ayogera byayogera nga aba bijja ku ntobo ya mutima gwe. Nga nekakasa musajja nga tugumiikiriza paka naye tuba tuli awo makanika nga azze ng'aleese akantu ke yali amutumye nga akateeka mu mmotoka. Musajja nga ntuuza mu mmotoka. Ziri mu ssaawa 8 gwa kiro. Musajja bwe yantuuza mu mmotoka ng'agenda ndaba abagula bikomera ne ndowooza nti lwatutuuse na taata mu kigagga kuba nali simanyiiyo. Musajja nga aggulawo ng'apaakinga mu mmotoka geeti nga bagiggala nga nyingiza mu nnyumba ssaawa 8 gwa kiro siikuba enduulu siigambe nti oba ndagawa naye nga yandaze nti musajja wa buvunaanyizibwa. Omusajja ng'agenda nga ndaba bagula bisenge bisiyingirangako mu loogi naye ngulabira ddala nti kintu we banyingiza ngulabira ddala nti buliri si maka ga muntu era ng'omuntu ategeera. Olwajjira omusajja ng'atumya byakulya n'angamba nagudde ku muntu mulamu ng'atumya byakulya na byakunywa. Nga ngamba nti muwala genda onaabeko gye weebaka obuliri bwo. Nga ngenda nnaaba teyannumba mu kinaabiro. Nga nzija ku buliri bwe nti nga nnyambadde engoye zange nga neebaka. Nga mubuuza nti taata gwe ogenda kwebaka wa? Yangamba nti nze tonfaako nja kwebaka wano we ntudde mu ntebe. Nga bw'omanyi nti nali nkooye nali maze ennaku nga sirya ndidde ku kamere kantudde mu lubuto we neebaka we nti ku buliri otulo ne tuntwala. Kati otulo we tuntwala omusajja ono we manyira nti yali muntu mulamu. Ngenda okuzuuka buto okudda engulu. Ngenda okudda engulu. Omusajja ali mu kunkozesa. Era bwe yamala okunkozesa bw'ati obudde bwali bukedde zaalinga mu ssaawa 11 ng'omusajja nsuuliraawo ssente nga ngamba genda onoonye mu kigagga gye wabadde olaga. Era nga ngenda nnoonya nga nkwata takisi nga banteeka nateete nga mbuuza ababooda awo ababooda nga bantwala mu kigagga. Ntuuka mu kigagga amanya ga mama wange nali nga manyi nalwawo okumuzuula naye nga namala ne mmuzuula. Wawe nazuula abakale bangamba nti akolera mu katale nateete ssaawa zino aba agenze. Paka bwe bandagirira mu katale waakolera abo bampadde ne ku ssimu nkubyeko mukubidde mubuulidde nti nze muwala wa gundi ne gundi. Asanyuka nnyo. Nandagirira waakolera n'angamba jangu eno. Ne ngenda nandaga omudaala n'angamba nti tofaayo ne mubulya ebizibu byange byonna nga engweri gye mpaanamu amaziga genkaaba omusajja bye yantuusizako byonna nabimugamba. Akati mbimugamba. Mama n'angamba tokaaba okugenda kutandika tukolere wano ffenna. Okutandika n'enkyo tujja kujjanga babiri tukole emirimu gyaffe. Mama oyo nga ngenda mbeera muganzi nnyo mu katale wali Angela jangu onyambeko kino enjo jangu onkolereko kino nga ndi mwana muwuliza ate emirimu engeri gye nakola nga mbonyezebwa emirimu nga ngimanyi nga nkitegeera bulungi. Kakati kumbe Katonda kye yali aleese omusajja oli bwe yankozesa yali yanfunyisiza olubuto. Akati embeera zigenda zitandika okukyuka mu myezi olubuto nga luwezezza emyezi 3. Tandika okuwulira nga sikyasobola kukola emirimu gye nakola nga abantu abampita nga nembayamba oli ampita ndi mu kusesema oli ampita omusujja gunnuma paka mama bwe yatuuka essaawa n'angamba todda mu kulinnya mu katale. Mama naye nakyangirako nanneefuulira n'angamba kirabika ne gye baakugoba baali batuufu. Kati oyinza otya okubeera nga tokyayagala kukola kumbe bambi ndi mulwadde mpulira bubi. Ngenda okumama n'alyoka agamba nti ngenda kukutwala nkusitule nkutwale mu ddwaliro nkulawo weesasasasa n'obwana bwa bodaboda buyinza okuba nga baakukola ekikyami. Era ekituufu ogenda okuntwala mu ddwaliro okunkebera nga ndi lubuto. Mama teyangumiikiriza yadde eddakiika n'emu. Mama n'aŋŋamba tambula ogende nze tujja kwonoona baana bange. Olubuto walujja wa mazima ga Katonda nga sisobola kuteebereza naye era nga nkimanyi kubanga nali sikozesebwa nga ku musajja yenna. Mama yakwata akasawo kange n'angoba nga tayagala n'abaana be bamanye kiki ekintuuseeko. Mu kutambula nga ŋŋamba kati ki ekiddako ndagawa.
nga bw'onoogamba nti omuntu otambula kiwalazima tomanyi gy'olaga. Emmotoka yajja n'entomera mu birowoozo ebingi nga ndi mukubo wakati nga n'engombe omusajja aginkubira sigiwulira. Mu birowoozo ebingi omusajja najja n'antomera naye lwakuba saafuna buzibu bw'amaanyi. Omusajja bamuyita Ssaalongo Miyingo, sirimwerabira. Ssaalongo Miyingo bw'amala okuntomera njoolayoola nteeka mu mmotoka ntwala mu ddwaliro. Ntwala mu ddwaliro ng'abagamba b'omu ddwaliro nti omuntu oyo mumunkolereko biruze zonna nja kujja nzisasule mumukoleko paka w'anaatereera. Naye bagenda basawo kunekebejja nga saafuna buzibu bw'amaanyi era zaalinaku 2 nga bamukubira nti omuntu waali bulungi jangu omunone. Era mwami Ssaalongo nali ndi awo ngazze nga nnona nga ngamba ndagirira gy'obeera nkutwale paka waka. Natulika butulisi n'enkaaba ne mugamba taata oba essaawa zino gwoba onfukira kitange sirina gyendaga sirina waffe. N'asooka nayagala okunzija mu mmotoka nkasuke. Ne mugamba nedda ssebo tonkasuka nkwegayiridde oba ontwalawa sirina we mbeera. Sajja ng'agamba nti omwana alabika abasawo tebaamwekebeze bulungi. Accident gye yafuna alabika yamulinnya ku bwongo. Nga nsambuka nga ntwala paka we ngenda okutuuka ew'ekikomende amakaba gagga bavundu bano aboogerwako nga ne mu nnyumba nti okuyingiramu paka we yangamba yingira. Asangayo mukyala we n'abaana be ng'agamba mukyala we Naalongo kansolinga omuntu oyo akubuulire kiki ekimuli ku mutwe baki ekimutawaanya. Naalongo nga nkwata bulungi nga basooka kugenda kunaabako wampadde awo engoye z'abaana be nnyambadde. Naalongo nga tutula mu kisenge kye nga nkaaba amaziga mayitirivu nga nkaaba paka bwe yangamba nti nedda tokaaba yogera. Okukaaba tekulina kikugenda kukuyamba, amaziga tegalina kye gagenda kugasa. Nga nguma Naalongo mubuulira byonna. Kati Naalongo mala mubuulira byonna nga ngamba sirika sangula amaziga togenda kuddamu kukaaba. Ofuuse mwana wange. N'akiddamu emirundi egiwera. N'akubira Ssaalongo namugamba Ssaalongo komawo ewaka. Komawo nkubuulire Angela kiki ekiri ku mutwe gwange nakitegedde. Ssaalongo teyalwayo mba ndi awo ng'akomyewo. Naalongo yamugamba bugambi tobaako kyokola tobaako kyoyogera omwana oyo mukwate omutwale ewa Haji Mukisa Karim. Ssaalongo n'agamba bw'ogambye nti bwe ŋŋambye mutwale ewa Haji Mukisa Karim ky'ekyokuddamu kye. Era munnange nga Ssaalongo anteeka mu mmotoka ng'avuga paka ewa Haji Mukisa Karim. Kati engeri etategedde binkwatako yaŋŋamba nti bigambe Haji Mukisa. Nabigamba Haji Mukisa ne mubuulira buli kimu. Nga bwe nkaaba n'aŋŋamba nti mwana gwe kaaba. Yogera nga bw'okaaba kaaba. Haji n'aŋŋamba kaaba. Nze nakaaba nga mpulira nina ekintu ekimpika nga ninga nina ekintu ekinvaamu nga ninga nenkaaba amaziga nentuka n'okutoba paka Haji bwe yajjayo akatambaala nga keeru. N'aŋŋamba kati gasangule togenda kuddamu kukaaba. Nga nsangula maziga katambaala Haji ng'akanzijako nga ŋŋamba kati okakkanye ko nze nzikakkanye. N'aŋŋamba nti mwana wange ngenda kusabira ngenda kulombera edduwo ojja kubeera bulungi kuba toyina musango. Ekikubonyaabonya ye kitaawo omuto. Omwami Muwonge yayagala okujja mu bulamu bw'ensi oleme kumubanja bintu bya kitaawo oleme kumulondoola. Naye era abadde agenda kutta kubanga ye emmotoka eyo nnyini ekutomedde. Singa omwami oyo Ssaalongo yakutomedde yali tajjangako mu ddiro lyange. Eyali kutomedde yali badde mulala abadde agenda kutta. Era yebadde ggoolo ye nga mmotoka kugwa mu accident ofe. Naye ekikuyambye kuba nti omuntu eyakutomedde yali yajjako mu ddiro lyange Ssaalongo Miyingo. Haji ng'atandika mikolo gye. Haji ng'ateekako ekitabo ky'Abasiraamu kye bayita Qur'an. Omusajja nga ngamba kwatamu saba ky'owulira ky'oyagala kubanga nagganye okuddamu okukaaba. Saba ky'owulira ky'oyagala mu bulamu bwo ogenda kukituukako engeri gy'otambudde n'otuuka wano. Kubanga n'engeri gy'otuuseewo nkakasa nti ogyewuunya. Naye nga nkwata mu Qur'an nga nsaba bye nali mpulira bye njagala ng'ekisinga okuba ekikulu kuddamu kukola ku ssente. Kununula maali yange kitange gye yali atutte. Kusomesa muto wange wakiri atukweka ku university. Okunoonya omwami wange omuzungu gwe nali nfunye Henry. Bye bintu bye nasaba mu ddiro lya Haji Mukisa Karim. Mu mazima ga Katonda mu ggulu nze oyo omusajja mutendereza.
kubanga waliwo abantu abogera ekintu n'agamba nti omuntu n'agamba nti oba omuntu alimba kubanga nze olwampa ewa Haji Mukisa Kalimu mu ddiiro lye Ssaalongo yanzizaayo ewaabwe bwe tutuuka ewaabwe ambuuza byensabye mbimubuulira n'agamba naye gwe tolinayo muntu yenna gw'ogamba nti wano gw'oyinza okutandikirako ne mugamba ninayo nali nfunye omwami wange ebweru gye nali nkolera n'agamba tolina contacts ze zonna n'enzijukiza obwongo n'agamba nteeka okuba nga nina essimu ye nenoonya mu bwongo bwange n'engerengetanya eyasooka yali nfu n'ensobyamu paka bwe natuuka ku kituufu era nga dduwa za musajja ndoza ze zakikola kubanga namala ebbanga nga essimu eyo ngiyina mu mutwe naye nga sirowooza nako nti oba mukubire mubulire ebizibu ebyantuukako naye paka nagenda okulya ng'ennamba ngitegedde n'enjiwa taata Ssaalongo n'akuba ku ssimu agakatona nga Henry yagikwata nasooka n'empunga ne mugamba mugjeeko oluvannyuma n'angamba nti nedda yogera naye ezo dduwa z'omusajja bwe zikola yogera naye talina kikyamu kyonna kyagenda kugamba nga manyi agenda kuyomba okuba nti namwonoonera ssente ze ez'emikolo okuba nti namuswaza mu mikwano gye namuswaza mu ŋŋanda ze n'angamba yogera naye omubuulire nenjogera ne Henry naye yankabira ne ku maziga nemugamba muzeeyi mukwano ebyo ebyantuukako n'angamba nti nedda linnya ennyonyi okomewo nze nawunga ng'omusajja akingamba linnya ennyonyi okomewo buli kimu ngenda kikolerako mu wiiki 2 ojja kuba okomyewo eno ate tugenda kukyusa n'ensi tugenda Denmark kubanga na wano emirimu egiriwo tegisanyusa bulungi agakatona nalinnya ennyonyi mu wiiki 2 omusajja gye era lwangamba nti linnya ennyonyi okomewo nenkubira Haji Mukisa Kalimu ne mugamba nti Haji kye ndasabye kituukiridde n'angamba nti mwana wange nakugamba ojja kubeera bulungi naye bannange Haji Katonda akwongera obulamu akwongera obuwangaazi kubanga nze bwe nalinnya ennyonyi n'engenda omwami wange ne tusenguka ne tugenda e Denmark ne tubeereyo nagenda okutuukayo ng'omulimu yanfunira dda ne ntandika okukola waayita emyezi 6 n'akolera muto wange passport ne visa n'ajja ne tubeera naye waayita emyezi 6 n'agamba nti emikolo noonya wonna woteeka omukolo naye ng'omukolo guteekwa okubaawo nagutwala wa Ssaalongo Miyingo omukolo gwange omunyuvu omulungi Ssaalongo Miyingo n'ayambala engoye zange mukazi we n'ayambala engoye Ssaalongo Miyingo n'ayambala makanzu ne Haji Mukisa Kalimu ebirabo byonna gye nabitwala maama emboozi yange no bw'ogiwuliriza njagala okigabanyizeeko abantu abaana bangi bali mu kyeyeyo babonaabona abantu bangi babonaabona nga tebamanyi muntu asobola kubayamba naye gwe banga omanyi Haji Mukisa Kalimu bambi yamba abantu taasa abantu maama mumbejja Aisha nasolo nkwegayiridde emboozi yange eyo giyiseemu kuba kati essaawa zino nze ndi bulungi era abaana bangi nnyo bennyambye abali ku kyeyo nga mbalagirira omusajja ono taasa eggwanga abaana bali babonaabonera ebulaayi eyo n'akomawo ddala nga n'atukomawo wano ng'ebintu bye talinaako yadde n'ekimu naye ng'akoze emirimu emikyafu asula atudde asiiba atudde naye n'akulaga nti bamenyekedde bwereere bambi n'akomawo wano nga talina kyayina n'atandika okutambuza sapatu omuntu eyakola obukadde n'obukadde bwa ssente naye ng'abuweereza ano muga Katonda nga babulidde yamba eggwanga lagirira omuntu ne bwaba tannagenda bweru ne bwaba ali wano e Uganda ewaffe mbalagirira omwami ono Haji Mukisa Kalimu yavaayo okuyamba eggwanga maama n'asanyuka bwe munoba oyisizaamu emboozi yange eyo nokigabanako n'abantu abalala neyanziza nnyo neyanzeege wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso kankwanjulire Haji Mukisa Kalimu omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka nkubire ku nnamba y'essimu erizi 778 9 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Haji Mukisa Kalimu omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.